Okuloota kyeki gye tuba tutandikira. Okuloota kitundu ekyokwolesebwa mwoyita okwogera ne Mukama Katonda wo kubanga tomulaba mu ndabirwamu eyo nti buli woloota kikulaga ekinaabaawo n'ekinajja n'ekyetaaga okole. Mu kuloota mwe twekeberera noga nti naloose ekirooto kino naye kigamba ki? Muntu agamba ekisulo kinsula ku liiso lino oba naalaba ki? Lubaale waffe oba obuwangwa bwaffe bubonero. Kakati ekirooto kyoloose kisinziira agenda kivuunula, agenda kivunula ng'asinziira ku ki? Akisinziira ekirooto gye kitandikira ye wabeera kye bagamba makkati y'endagiriro, mu maaso ne wabeera enkola gye kifundikirira. Kakati ekirooto tekiba kirooto awo, kibeeramu kye bakugamba, kibeeramu endagiriro n'ebyogenda okukola okutuukiriza ekirooto kyo. Kiva mu kirooto n'okissa mu siyore, kiva mu siyore n'okiteeka mu practical. Kakati abantu bangi baloota naye bakoma ku kuloota. Ekirooto kiba mu mbu. Kati mu kukivuunula oba olina okiteeka mu bikolwa. Tinaloose ndi ekijjulo bwe nti ne bwe nti oba ga kifumbe oba olina okifumba otuukirize ekirooto ekyo. Naye abantu bangi baloota naye nga tebatuukiriza. Abantu bangi Katonda abagamba kubanga njagala nkubulire n'okuzzaawo enzikiriza eno gy'olaba kyali kirooto. Kyali kirooto ng'omutonzi awa ekiragiro nti muddeeyo ku bwa Katonda bwammwe. Kakati ekirooto ndagiriro nkulu nnyo. Ani avuunula? Ebirooto tubivuunula naye bwe nkikuvuunulira oba otegedde wogenda okikolera. Kati tuvuunula ekirooto okusinziira bwe kiba kifaanana na kiki ky'ogenda okukola. Ate tuvuunula ekirooto n'okusinziira ku ntegeerayo. Kubanga naawe olaba tulina P1, P2, P7, senior 4. Kati sijja kubulira bya P7 ng'oli mu P1. Sisobola. Era tolowooza nti n'ebigambo bye njogedde wano mbulwa obwamu oyo mbumazeeyo. Sijja kubulya bya senior 4 ng'oli wa P7. Sijja kubulya bya university. Kubanga nze bassebo ne bannyabo mu buwangwa n'ennono ndi profesa. Mu buwangwa n'ennono ndi profesa. Bwe mba njogera ku kintu ky'obuwangwa n'ennono njogera ku kye mmanyi, ku kye nakola, ku kye natuukiriza. Kyova olaba nti nnemerako era buli kye njogera nkituukiriza era mba nkikakasa kubanga mba nkimanyi. Kakati sijja kunnyonnyola kirooto nkunnyonnyole mu kitundu eky'obwa profesa nga toli. Ebirooto byawukana. Kati nze nyinza n'okugamba nti okuloota kuntwalira obudde wabula kubanga bw'oloota baba balina okuvuunulira naye nze njolesebwa. Kwolesebwa era bwe njolesebwa nkeera kukola. Mujjukire nga mbagamba nti ababookya ebintu bya Lubaale abalumba Lubaale, Lubaale ajja kukola ekintu Tonda Namugereka agenda kwolesa obusungu saakibagamba. Kati oyo pasita omulenzi omutafaanana bw'atyo titumufiiriddwa naye nga sajja wonna ekibagamba. Kati ebintu bingi byenze nga mbagamba nga mubiraba nze sikyaloota nze njolesebwa. Okwolesebwa ye Tonda Namugereka okutuma omwoyo bakiwanuka oba mukasa oba musoko oba kawumpuli oba kkubo oba Ssewamala naga agenda ogamba ejjumba agende ku luzzi egindi asenewo amazzi agaleeta agayiwe mu nnyanja ya Ssewamala. Kati mba saaloose. Kati lwaki bakiyita kwolesebwa nti omuntu abandagira sisobola mukwatako na ngalo bwenti nga bwe nkukwatako naye mba mulaba ne bwafaanana ng'era nanneeyanjulira nze mukasa nzize mukamaawo Tonda Namugereka antumye oba jjajjawo Kasamitala antumye nkugambe nze Lubowa nti genda Essese mu kifo bwe kiti ne bwe kiti otekewo ensumbi okole bwoti ne bwoti odde. Era ensumbi eyo nsobola n'okumbuuza mu kirooto nti yakola ki? Ti ensumbi eyo egenda kuzzaawo okutonnya kw'enkuba mu nsi, egenda kuzzaawo amazzi. Tisinga nalaba gye batafa ga mu nsuwa, amazzi ga mu nsumbi. Egenda kuzzaawo eddembe mu nsuwa, abaana baddemu okulya baddemu okunywa era ensi eddemu emmere. Mulaba enjala eyagwa mu Uganda nga situlina mmere situlina ki? Mu biseera ebyo byonna COVID alyoka abeerewo nakikolera mukolo eggwanga okuddamu emmere. Gw'olaba abantu bakyafa enjala. Nakola mukolo kwali kwolesebwa. COVID bwe yajja wano
kwali kwolesebwa nengenda ku lusozi nyize neva nengenda ku lusozi Kannabulemu nengenda Iyingo nengenda Wakagulu nengenda Wakyomya Wajjinja nenkola emikolo covid ne batubulira ekyokola naye ngera ne jjajja yamulanga nga n'okujja tannakola ki lwakwogera ku jjajja nga njogera ku Tonda Namugereka nti jjajja kye kitiibwa ekisingiridde mu buzadde okwolesebwa kiba kiragiro towetaaga na kibuuza muntu wabula okunyumyako nti nayoleseddwa nga bwe nayolesebwa Tonda Namugereka nga ngamba ti abaddugavu mwenna abali mu bitongole byonna eby'enjawulo abantu mwenna mudde mu buwangwa bwammwe okwo kwali kwolesebwa era okulaga nti okwolesebwa okwo kwali kukulu nti mukunwanyisa mwanwanyisa nnyo mukulemerako kwennemeddeko era abantu kati tokyayinza kuyita ku social media ttaano nga tikuliko kitundu kya buwangwa naki nannono kitegeeza nti okwolesebwa okwo kubaddemu amaanyi g'Obwakatonda abantu batulwanye tetuyina ssente tetuyina bikozesebwa tetuyina facilitation tetulinaako kintu kyebulaaya kyonna naye njagala otunuulire enzikiza y'obuwangwa n'ennono enziruka gyekola ki jedduka ng'ate situlina we tusolooza kati kyali kiragiro kwolesebwa abantu okwolesebwa ate oteekwa okuba n'eddoboozi ng'abantu bakukkiririzaamu nti oyo ye Ssaabakabona waffe kyagamba kyekyo Tonda Namugereka bw'aba amugambye kyagambye ekyekyo nga naawe weeyisanga Ssaabakabona bassebo ne bannyabo nze sinywa mwenge era nabaga nti engalo zino teziriimu musaayi nze sirimba bwe nvaayo ne nzija njogera ekigambo wano ekigambo kyange kiba kyekyo lwakuba nti bye mba njogera oluusi biba bigumu ng'omuntu tasobola bikola ki bitegeera naye ngezaako okubigonza mbakuutira mudde mu buwangwa bwammwe ayi kyetonde Katonda gwe wanga gwe Namugereka gwe ggulu liisodde gwe Sserubaale gwe ggulu ddene gwe ddoboozi gwe Lugaba wa byonna saba Katonda w'abajjajja abampeera omukisa mu abaseyalinga wakooyo abamutambuza nammwe abamulaba abaweemu omukisa muve mu buyinike mugende mukole obulangira bw'omunaku kwekolera mugende mufune ssente mugende mubeere bulungi mukole nnyo okubeera obulungi kubanga omuntu atakoze abeera bubi saba Katonda w'abajjajja abawa omukisa bye bye mweraba